jako akawuwo. We want to inform you that we expect to record statement from two members of parliament, that is Honorable Ssewanyana and Honorable Ssegirinya. Sabbiiti ewedde ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango kyasonga olunwe mu babaka ba NUP babiri okuli owa Kawempe North Honorable Muhammad Ssegirinya n'omubaka wa Makindye West Honorable Alan Alozia Ssewanyana nti baali banekkobaane mu butemu bw'ebijambi obadde bugenda mu maaso mu bbendobendo ly'e Masaka era ng'ababiri bano olunaku olwaleero olwebeeyanjudde ku kitebe kya poliisi e Masaka okubaako be baanukula. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agambye nti okusinziira ku bujulizi bw'abakwate be balina makomera agaabwe ku butemu obadde bugenda maaso mu bitundu by'eno, ababaka bano babadde bapangisa abatemu bano nga babasuubiza obuwanana bw'ensimbi. We want to inform you that we expect to record statement from two members of parliament, that is Honorable Ssewanyana and Honorable Ssegirinya, who are expected to appear at CID headquarters for statement recording as the masterminds behind the vicious murders. We zeroed on them based on the admissions from the suspects, clearly indicating how they were recruited, taken through the intentionally designed plans in a meeting they held at Endeavour. Okusinziira ku Enanga, bannabyabufuzi bano bakugenda mu maaso n'okubabuuza akanana akataano ku nsonga zino lwa nsonga nti nga poliisi batambulira nnyo ku bujulizi bwe beera bakuŋŋaanyizza okuva ku njuyi ez'enjawulo. Naye nga okutwaliza wamu nga abakola okunoonyereza tutambula ku bujulizi obubeera ku fayiro. Bino eby'eŋŋambo kuba mu biseera bingi osanga nti ebikolwa nga bino eby'ekijambiya biba birina omuntu abiinamu omukono, naye kennyini agezaako okulwana okulaba nti afulumya amawulire agaba gataasa sayidi yaabwe, ne gavumenti nayo ebeevaayo okulaba nti efuna amazima mu kifaananyi ekyo. Nga n'abatuuze mu bitundu by'e Nansana kye bajje bagwemu nabe abantu abalina ebijambiya bwe balumba amaka g'omu ku batuuze era kamera ne zibakwata, Enanga akubiriza abantu okujjumbira okugula ebintu nga kamera, enzigi engumu, amataala, embwa ssaako n'ebirala ebiringa ebyo okusobola okwaŋŋanga embeera y'ababbi n'abatemu. Oluvannyuma lw'akatambi okufulumizibwa mu maka ga mwami Kayemba Paul Ssempijja ow'Ekibwa, akatambi ako kaafuluma nnyo era abantu bannange singa si alamwe. So bwe twagala okuviirayo baaleero nga ekitongole ekya poliisi n'abakuumaddembe abalala okusikiriza bannayuganda okufuna devices zino ezisobola okuziyiza n'okulemesa abatemu, ezisobola okuziyiza n'okulemesa ababbi n'abanyazi abalala. Kyokka abantu ab'enjawulo bagamba nti poliisi esaanye ekomye okwekangabiriza wabula efeeyo ennyo mu kukuuma bannansi ko n'ebintu byabwe nga bwerambikibwa mu ssemateeka ate n'okutuuka nga mu budde mu kifo abeera wagudde obuzibu. Zino nga zino ez'olweggulo bakwatya mu bodaboda obalaba nti bali very active nnyo olw'okuba bakwata bodaboda zino babaako kye baziryamuuko. Olutunuulya wano biseera bino bya kafyu bayitamu nko mu ddakiika nga batambulamu paka ssaawa nga 5 bwe bakwatakwata abo ne babajjamu ku kasente abo bo ne beeyongerayo n'ebizira essaawa ez'okukuuma abantu baffe mu butuufu poliisi tebabeera mu ssiini. Naye kino kyo twandibadde tusaba ffe ng'abakulembeze tuyite abakulu okuva mu poliisi naddala abakulu abawaggulu tutuulekooko nabo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Abamenya mu mayumba batya nnyo buli lwagenda mu maka nga mulimu obuzibu bwe basobola okufuna obanga enzigi z'amaanyi